بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن بنا ممنيك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يمستاسي كنكنسي ngasasiro yo amujemera ate nasasira no yamulira kono kunsi abayisa kyenkanyi mulinya lyeryo eriyitibwa Rahman songa ate kunaku lw'enkomerero agenda kubanga ayitibwa Ar-Rahim ekisa kyali kiraga abo bokka abaani nga kunsi nga bawulize. Allama al-Qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala yayigiriza omuntu ekitabo Qur'ani n'abeera nga akiyize bulungi n'abeera nga asobola okukolera ku ebyo byekigamba ebiragiro n'abeera nga abiteeka mu nkola byekigaana n'abeera nga ebyawukanako. Khalaqa al-insana Allah subhanahu wa ta'ala yoye yatonda omuntu okutandikira ddala ku jjajjaffe Adamu alayhi salam. Allamahu al-bayan Allah subhanahu wa ta'ala yayigiriza omuntu okwogera kyayongera kinene nnyo eri omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatonda n'amuwa ekigambo okwogera n'abeera ng'ayawukana n'ebisolo n'ebinyonyi biba birina oluusi embeera ze byagala okunnyonnyola naye ng'ate tebisobola kubeera nga byatula ng'omuntu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ash-shamsu wal-qamar enjuba gyemulaba eyo n'omwezi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yabikola bihusbanin n'abikola buli kimu n'akiwa entambula yaakyo n'abeera ng'akigerera obudde bwakyo kituyamba okubeera nga tuyiga okubala emyezi ennaku ewiiki omwaka ebyo bibeere nga bituyamba okulaba nga abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atulalikako ebiseera by'eswala tubipimira ku ntambula y'enjuba ne tulaba nti enjuba bw'ebanga etuuse mu kisiikirize ne kituuka mu makkati w'ekiti oba nebeera nga ekisiikirizo kiri bwekiti awo eswala eba eyingidde oba eweddeko ate omwezi ne gutuyamba era nagwo mu ngeri y'emu tukiraba nti kalenda ey'omwezi eyaffe gye tubala ng'abasiraamu tulaba nti omwezi bwe guboneka ne tusiiba omwezi bwe guboneka ne tusaala idi omwezi bwe guboneka ne tubala ennaku ne tumanya olwaleero Arafa n'ebirala bifaananako ng'ebyo sisitimu ekwatagana n'okubala kalenda eyimiriddewo ku mwezi eyimiriddewo ku ntambula y'enjuba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugambye nti nabibatondera bibeere nga bitambula nga biseeyeeya bibaweereze bibeere nga muyigirako okubala ennaku bibeere nga muyigirako okubala ewiiki bibeere nga muyigirako okubala omwezi wamu n'omwaka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wan-najmu wash-shajaru yasjudani Allah subhanahu wa ta'ala agamba an-najmu ebimera oba emiddo oba ebimera ebitambulira wansi ng'ebiryo wash-shajaru n'emiti ebimera ebirina enduli ne bibeera nga bigenda mu bbanga eyo ne byawula amatabi Allah subhanahu wa ta'ala agamba yasjudani ebimera ebyo eby'ebika ebibiri bivuunamira Allah subhanahu wa ta'ala ne bibeera nga bimutendereza mu ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala yeje yabiyigiriza. Wasamaa Allah agamba ate eggulu eryo rafa'aha Allah subhanahu wa ta'ala yalisitula ne libeera nga liri waggulu w'ensi yaffe Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa wada'a al-mizana Allah yatuteerawo ekigambo bwenkanya tubeere nga ebintu byonna bwe tubeera nga tukolagana ng'abantu n'abantu tubeere nga tupima ebintu ku minzaani zaffe mu bwenkanya tuyimirizeewo minzaani nga bwe zirina okubeera nga zibeera mu bwenkanya obwannamaddala wabulewo sayidi ebeera nga ettirira ginne waayo yeefune ate endala ebeere nga tefuna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba alla tatghaw fil mizani
temusukkanga ne musukkiriza okwagala okufuna mubeerenga mufiiriza bannammwe mu ngeri ya kupima ku minzaani ebipimo byammwe. Allah subhanahu wa ta'ala ekyakitugaana tetubeeranga mu mbeera eyo ey'okubeeranga twagala okufuna ne tweyagaliza ate tubeerenga tufiiriza abalala. Naga ate musukkanga we mwandikomye mubeerenga mugoberera ekipimo ekyo kye mwakkaanyaako kibeerenga kiraga obwenkanya wakati wa sayidi zombiriri egula n'etunda oba wakati w'okugulana kwammwe. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط muyimirizenga wo ebipimo byammwe mu bwenkanya bwe mubeeranga ekipimo kye mwakkaanyaako kyekyo kibeerenga okiremerako nga bwe bwenkanya ku buli sayidi. wala tukhsiru almizan temugezangako okubeeranga minzaani muzikendeeza oba mukendeeza ebipimo byammwe ne mubeeranga mwagala okulyazaamaanya abantu abalala nga bwe yakyogerako mu ssuula emu n'agamba nti wailun lilmutaffifin akabi akanene kali eri abo abakendeeza ebipimo byabwe ne babeeranga beeyagaliza okufuna so nga ate bafiiriza abalala. والأرض وضعها للأنام. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wal arda insiya mweno gye muliko gye muwangaalirako agamba nti wada'aha lil anami yagiteerawo ebitonde bingi bibeere nga bigiwangaalirako si ffekka ng'abantu okubeera nti tujja giwangaalirako. waliyo ebitonde ng'ebinyonyi, waliyo ebitonde ng'ebyennyanja, waliyo ebitonde ng'ebisolo, waliyo ebitonde ng'amajini, waliyo ebitonde ng'abantu, waliyo ebitonde ng'ebiwuka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti buli kyonna ekirina omwoyo nakitonda nga kijja kuwangaalira ku nsi kuno kibeere nga kyeyagalirako ebbanga lye ndiba nkiteredde ng'ekitonde kibeere nga kiwangaala nammwe abantu. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. fiha mu nsi muno nga mmaze okugibateerawo nabateeramu fakihatun amatunda ag'ebibala eby'ebika eby'enjawulo wannahlu n'enteekamu entende engeri Qur'an gye yakkira mu nsi y'Abawarabu. Allah subhanahu wa ta'ala yalina okubeera nga ababuulira ebibala bye balina. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti nabateeramu ebibala eby'enjawulo ne mbateeramu ebibala eby'entende Abawarabu bimuwangaalirako zaatul akmamin ezirina enŋo ng'enŋo ezo zisakaatiddemu ebibala ebiyitirivu eby'entende mulimu ebirimba by'entende ebisakaatiddemu nga bwe zinaakula zijja kweyasa zibeere nga zikola empeke z'entende ezo ze mugenda okubeera nga mulya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Abawarabu nabakolera ensi eno mubeere nga mugiwangaalirako, mubeere nga mulya amatunda agaliko, mubeere nga mulya entende eziriko. Entende ezo ze mulaba emiti emiwagguufu emiwanvu ezirina enŋo ezo ennungi ezisakaatiddemu empeke z'ebibala kwe mugenda okubeera nga bwe binaabikuze kwe mujja okuwangaalira. والحب ذو العصف والريحان. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walhabbu nabakolera mu byokulya bye nabakolera kuno ku nsi mulimu eby'empeke zul asfi empeke ezo ezirina ebikuta mulimu empeke nga ziwangaalira mu kikuta kyazo gamba ng'ebinyeebwa gamba ng'ebijanjaalo gamba ng'obuweke bw'omuceere. Allah subhanahu wa ta'ala empeke zetuwangaalirako ng'ebyokulya byaffe yazisabika mu bikuta byazo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabateeka ku nsi kuno nembawo amatunda nembawo entende nembawo empeke eziri mu bikuta byazo nga mumala okususumbulako ekikuta ne mujjamu empeke munda. Allah subhanahu wa ta'ala nga yagibaterekera mu nnyonjo mubeere nga mugirya. warraihan nembakolera ku nsi kuno nga kuliko ebibala ebiriko obuwoowo ebibala nga mugenda kubikozesa bibayambe mu ngeri y'ebyobuwoowo. tulina obuwoowo nga tubuteeka mu byokulya gamba nga budalasini gamba nga ebibala ebyebika ebyenjawulo ebirimu obuwoowo nga Allah subhanahu wa ta'ala yabituwa tubeere nga tubikozesa. entangawuzi erina akawoowo kaayo, omujaaja gulina akawoowo kaagwo n'obuwoowo obw'ebika ebyenjawulo ebirala byonna oluusi tubukozesa obuwoowo mu ngeri y'okubwesiiga, oluusi tubukozesa mu ngeri y'ebyokulya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yabakolera
ku nsi kuno ne mbateerako ebibala ebivaamu obuwoowo obulungi ne mubeera nga bubeeyambisa mu bulamu bwammwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebibala ebyo byonna bye nabakolera ensi n'egiteekamu ebyokulya, mulimu amatunda, mulimu entende, mulimu empeke eziri mu bikuta byazo, mulimu ebibala ebiriko obuwoowo. Allah subhanahu wa ta'ala kyava abuuza فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي kale olwo nno kiva ku ki alaai rabbikuma ebyengera ebyakatonda wammwe Allah subhanahu wa ta'ala mu amajinni n'abantu byabagabira kiva ku ky'okubeera nti tukazibaani mulimbisa ebyengera ebyo nti Allah subhanahu wa ta'ala si yabikola era si yabibawa. Singa mwali nga mukakasa nti Allah yabikola mwali badde nga mumusinza mu bukakafu bw'okumusinza, mumwebaza mu bukakafu bw'okumwebaza, kaava yeewuunya nti kale lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mu amajinni n'abantu kiriwa kimusinziirako okubeera nga muwakanya ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byabawa. خلق الإنسان من صلصال كالفخار Allah subhanahu wa ta'ala agamba khalaqa al-insana yoye yakola omuntu ono yasookera ddala jjajjaffe Adamu n'agamba nti namukola min salsalin mu bbumba, ebbumba eryo eryali kalfakharin, namukola mu bbumba eggumu nga lifaananira ddala ne bbulooka ery'enjoke. Allah subhanahu wa ta'ala waatugamba nakola omuntu jjajjammwe Adamu mu bbumba erifaananira ddala mu bugumu bwalyo, ebbumba ejjokeeko. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku jjajjaffe Adamu, entonda ya Adamu embereberye yamutonda mu kika ky'ebbumba, mu ttaka ery'ekika ky'ebbumba, ng'obugumu bwalyo lifaananira ddala ebbumba eryokeddwako omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yakola jjajjaffe Adamu alayhi salaam. وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان الله يقول مجني من مارج من نار ممريرو ogulabika nti gwali teguliimu yadde omukka, omuliro gwali piwa, ng'omuliro ogwo ennimi z'omuliro mwe baakola amajinni. Allah subhanahu wa ta'ala nga amajinni agakola mu muliro ogulabika nga temuliimu kakkanaakamu, nga muliro ogwannama ddala. Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola nti entonda yaffe abantu twakolebwa mu bbumba, ate amajinni gaakolebwa mu nnimi z'omuliro ezirabika nti zaali muliro tukutuku omutaali mukka n'akamu n'akeddagala. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti fabiayyi kale musinziira ku ki alaai rabbikuma ebyengera bya katonda wammwe mu amajinni n'abantu tukazibaani okubeera nti mubirimbisa. Amakulu nti singa temwali timubirimbisa mwali badde nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byabateekako ng'amateeka ge ne mubeera ng'ateera mwebaza ebyo byonna byabeera ng'abagabiridde. Obuteebaza byengera ebyo, obutateeka mateeka mu nkola, Allah subhanahu wa ta'ala akitwala nti muba mulimbisizza obwakatonda bwe n'amaanyi ge. رب المشرقين ورب المغربين Rabbul mashriqaini Allah yennannyini buvanjubwa obw'emirundi ebiri, wa rabbul maghribaini ye Allah subhanahu wa ta'ala nannyini bugwanjuba obw'emirundi ebiri. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunnyonnyola buvanjuba singa abeera mu sizoni nga ya musana oba mu sizoni nga ya ttoggo obudde obunnyogovu. Allah subhanahu wa ta'ala yennannyini buvanjuba obw'ebika ebibiri, wabannannyini maghribaini nannyini bugwanjuba obw'ebika ebibiri, kabubeere nga bwa kiseera kya musana, kabubeere nga bwa kiseera kya mpewo oba obutiti. Allah subhanahu wa ta'ala yennannyini bugwanjuba obw'ebika ebibiri obwo ku buli sayidi. فبأي آلاء ربكما تكذبان fabiayyi kale ku lwaki oba musinziira ku ki alaai rabbikum ebyengera bya katonda wammwe mu amajinni n'abantu ebintu ebibiri ebyo
musinzira ku kyokubeera nti tukazzibaani mulindisa ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byabawa. مرج البحرين يلتقيان Allah subhanahu wa ta'ala agamba maraja albahraini yakurukusa ennyanja ebbiri yaltaqiyani nezisisinkana mu kiwonvu kimu ng'ennyanja emu erimu amazzi ag'omunnyu ate ng'endala erimu amazzi amawoomu agatalimu munnyu. Allah azireeta nezisinkana mu kiwonvu kimu. بينهما برزخ لا يبغيان bainahuma barzakhun naye wakati waazo n'ateekawo ekisenge la yabghiyani tewali esobola kulumbagana jinne waayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wakati w'ennyanja ebbiri nteekawo ekisenge nga tewali nnyanja ey'omunnyu tesobola kuyingira mu mazzi gali agatalimu munnyu wadde neeno etalimu munnyu tesobola kubeera ng'etabaala amazzi g'eri agalimu omunnyu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunula mu kiwonvu ekimu nga mulimu ennyanja emu osobola okulowooza nti ennyanja yonna eri emu, naye nga wakati w'ennyanja n'ennyanja waliwo hajizan. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo barza, waliwo ogusenge ogunene ng'amazzi ago gazanyira mu layini yaago nga tewali erumbaganye jinne waayo. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala kyabaabuuza fabi ayyi kali musinziira ku ki alaa'i rabbikum ebyengera bya katonda wammwe kiriwa kye musinziirako okubeera nga mubiwakanya mwe ng'amajinni n'abantu. Allah kyabuuza nti fabi ayyi alaa'i rabbikuma tukazziban mwe musinziira ku ki amajinni n'abantu ebyengera bya katonda wammwe byabateekako ebyo ebingi okubeera nga mwewugguusa ne mubeera nga mulimbisa Allah subhanahu wa ta'ala. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Allah subhanahu wa ta'ala atugamba yakhruju minhuma muva mu nnyanja ezo ez'ebika ebibiri zaayogedde eziri mu kisenyi ekimu oba mu kiwonvu ekimu allu'lu'u amayinja ag'omuwendo agayitibwa luulu walmarjaani n'amayinja ag'ebbeeyi agayitibwa marjaan. Ebyo byalinga mu Buwarabu nga babitegeera bulungi mayinja agakolwamu ebintu eby'ebbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ababuulira Abawarabu musinziira ku kyokweyisa nga bwe mwagala n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala n'ababuuza فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinziira ku kimu amajinni n'abantu kyekiriwa ku musinziira okubeera nti ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala mubirindisa ti Allah subhanahu wa ta'ala siyabibawa siyabatuusaako ebintu ebyo. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Allah subhanahu wa ta'ala agamba walahu aljawari. Allah subhanahu wa ta'ala era yalina control yafuga amaato aljawari almunshaatu amaato ago ge mugazimbira fil bahari ku nnyanja ne gabeera nga mugazimbira ku nnyanja ogwo nga ganene kal a'laami nga matumbiivu ng'ensozi era amaato ago agagenda okuseeya ku mazzi ago ge muzimbira ku nnyanja aganene ng'agasozi. Allah subhanahu wa ta'ala gali mu kontrol ye. Allah subhanahu wa ta'ala yagalabirira okubeera nti tegakka n'emmaali yammwe n'obulamu bwammwe okubeera nti bisaanawo oba bwonna buyinza bwe. Embuyaga ennungi egatambuza Allah subhanahu wa ta'ala buyinza bwe. Allah subhanahu wa ta'ala okubataasa embuyaga embi eyinza okubeera nga mubbira Allah subhanahu wa ta'ala buyinza bwe. So ng'ate ago gaba gazito nnyo nga gasitudde ebyobugagga bwammwe n'abantu. فبأي آلاء ربكما تكذبان N'agamba nti fabi ayyi kale musinziira ku kimmwe kaki ke musinziirako alaa'i rabbikuma ebyengera bya katonda wammwe mmwe amajinni n'abantu tukazzibaani mubeere nga mubirindisa. Senga mwali temubirindisa mwali badde nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala era mwali badde nga gwe mwebaza. كل من عليها فان Allah subhanahu wa ta'ala agamba kullu buli kintu kyonna kyolaba ku nsi kuno kullu man alayha fanin buli kintu kyonna kyolaba ku nsi kuno kyakusaanawo. Essaawa yakyo ejja kutuuka kakibeere nga mu bwongo obwo olaba nga kinene nnyo kyakitiibwa nnyo
kigulumivu nnyo kigumu nnyo kikambwe nnyo. Allah agamba subhanahu wa ta'ala kullu man alaiha fanin, buli kintu kyonna kyemulaba ku nsi kuno lujja kuba lumu kisaanewo. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه كسيغلاwo وجه ربك فيسيا الله سبحانه وتعالى ذو الجلال ينني كتيبوا والإكرام نبغرمفو يكا يجوك سيغلا كبرام بwenسeno يجوك سيغلا كبرام nga ikatafa ene buli kyonna kyemulaba ekitali Allah kijja kutuusa ekiseera kisaanewo. Allah subhanahu wa ta'ala asigalewo ye nga mu kitiibwa kye oyo atafa. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي kale musinziira ku kimwe alaa'i rabbikum ebyengera bya Katonda wammwe amajinni n'abantu tukazibani mubeere nga mubirimpiza nga mwali temubirimbisa mwali badde nga mukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yowa okusigalawo naye mmwe mujja kufa era mwali badde nga mweteekerateekera enfa yammwe. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله الله سبحانه وتعالى agamba nti bimubuuzaako oba bimusaba man fi samawati wal ardi, ebiri mu ggulu ne mu nsi buli kaseera bimusaba twagala kino tuwe kino tugirewo kino. ebintu ebiri mu ggulu n'ensi bisaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bimulaajanira kubeera nga ye yeesigamirwako ye yekka. Ffe tulina obwetaavu gyali talina bwetaavu gye tuli, n'olw'ensonga eyo tubeera nga tumulaajanira. abali mu ggulu balaajanira Allah, n'abali mu nsi ebitonde byonna biraajanira Allah. kulla yawmin, buli lunaku buli lukya, wa fi sha'ni, n'abeera n'embeera endala, abeera n'embeera ey'okumaliriza ebizibu by'abantu, abeera n'embeera ey'okumaliriza ebizibu by'ebisolo, embeera ey'okumaliriza ebizibu by'ebinyonyi ebiwuka n'ebika ebyenjawulo eby'ebintu ebito bye yatonda. abeera nga ku buli kaseera baku puroguramu ey'ebika ebyenjawulo Allah subhanahu wa ta'ala. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي kale musinzidde kuki kwe musinzidde alaa'i rabbikuma tukazziban, ebyengera bya Katonda wammwe mmwe amajinni n'abantu okubirimbisa. Allah subhanahu wa ta'ala singa mwali temumulimbisa mwali badde nga buli kaseera gye mwolekeza okusaba kwammwe abeere ng'abeera abaanukula, kubanga ye yagamba nti munsabe nja kubaanukula. buli ku lunaku abeera ku puroguramu ey'okubeera ng'akola ku nsonga z'ebitonde bye. سنفرغ لكم أيها الثقلان. sanafurug lakum, tugenda kubawa obudde bwaffe bwonna nga tukola ku nsonga yammwe eyo yokka ey'okubeera nti buli muntu ategeera obudde bwe. ow'omujja n'abeere ng'agenda mujja, n'ow'omuliro abeere ng'agenda mu muliro. tewaliwo nsonga yenna egenda kutufuula bizi okujjako kukola ku nsonga zammwe mwekka. ayyuha saqalan, abange mmwe ebizito ebibiri amajinni n'abantu. olunaku olugenda kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala talina nsonga za bitonde byonna zakolako ziwummuziddwa era zaggwawo okujjako ensonga yaffe ffe abantu n'ekitonde majinni, ng'obudde bwe bwonna ne malayika ze zonna zigenda kubanga zikola ku nsonga zaffe zokka. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي kale musinzidde kuki kati ke mwinawo ke musinziddeko alaa'i rabbikuma tukazziban, ebyengera bya Allah byabawa amajinni n'abantu okubeera nti mubirimbisa. singa mwali temubirimbisa mwali tegedde nti waliyo essaawa y'okubabala ne mubeera nga mukolerera okubalibwa okwo nga muyitiriza ebirungi, ate ebyo biba bibasobyeko nga mubyenenya. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن abange mwejje ly'amajinni wal insi namwe abantu in istata'tum bemuwuliranga mulina obusobozi an tanfudhu okubeera nti nno musobola okubeera nga mwezizika awantu oba musobola okubeera nga muyingira mu mikweseso min atrafi an tanfidhu min aqtari samawati wal ardi
bwe muwulira nga mulina obusobozi obusobola okuyingira mu mikweseso egiri mu ggulu ne mu nsi oba okubeera nga muyingira mu nsonda enneekusifu eziri mu ggulu n'ensi mubeere nga mwekweka eyo Allah subhanahu wa ta'ala aleke okubalaba Allah subhanahu wa ta'ala aleke okubatuusaako obusungu bwe bwe mubeeramu amagye g'abantu nammwe amagye g'amajinni nga mulina obusobozi obusobola okwekweka ebuziiza eyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba fanfudu muli baddembe genda mwesonseka eyo mwe gye muwulira nti muyinza okwesonsekayo ebeere nga nsonda ya nsi oba nsonda ya ggulu obeere nga weesonsekayo eyo Allah subhanahu wa ta'ala alimu okulaba naye agambye nti la tanfuduuna temusobola kwesonsekayo eyo illa bisultaanin okuggyako nga mulina amaanyi ag'enjawulo naye kakasa nti muyinza okuba n'amaanyi agayinza okumulemesa nga mwekwekisa eyo mu busonda bw'eggulu n'ensi Allah agamba nti temuyinza kukikola ne bwe mwekweka temulina maanyi ago gayinza kunnemesa kuba kukunulayo فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي الله agamba kali musinzira kuki ala'i rabbikuma tukazziban ebyengira bya katonda wammwe okubeera nti mubirimbisa Allah subhanahu wa ta'ala singa mwayite mumulimbisa mwalitegedde nti asobola okubeera nga abakwatako nga tewali muntu wonna wuyinza kwekweka awatali maanyi ge gasobola kujjayo naye enneeyisa eraganga nti toliredde kugondera Allah byayagala toliredde okubeera ng'ojja kukozesa amagezi go olimu okutuuka mu bbaliro Allah subhanahu wa ta'ala akunnyonnyola akawunvu n'akagga kwebyo bye wakola ate abeere ng'akusasula okusinziira ku nkolayo يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa muba musobodde okwekweka eyo mu bukwesoso bw'edduniya oba mu bukwesoso gy'eggulu singa kiba kisobose alinga kyalinginga ng'ayagala okulaga nti akusoomooza nti asobola okujjayo mu ngeri yonna n'agamba nti yurusalu alaikuma tusobola okubaweereza amajinni n'abantu nga mubaddeko eyo gye mwekukuse shuwaadun min naarin ne tubaweereza agatawuliro g'omuliro ne gabakukunulayo wanuhaasun oba tuyinza okubeera nga tubaweereza agakoomi g'omukka ogw'amaanyi nga wano bwe bagamba nti tukubye tiyagaasi mu bantu tiyagaasi n'akusonsomola n'obeera ng'osobola okuva gye weekukumye ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba tusobola okubasindikira ekkoomi ly'omukka ne libeera nga libakukunulayo fala tantasiraan ne mutasobola kumalako era ne mutasobola kuwangula Allah subhanahu wa ta'ala ne mutasobola kubeera nga mumuwangula ng'alinga akutegeeza nti singa omuntu oba osobodde okufuna amagezi engeri gye weekwekamu ne weeteeka eyo mu mikwesoso gy'eggulu n'ensi ng'obadde okikoze Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nsobola okukukunulayo nga nkuweereza agatawuliro g'omuliro tegakusobodde sobola okukusindikira ekikka eky'ekkoomi ne kikusonsomolera n'ovaayo fala tantasiraan mu amajinni n'abantu temusobola kumalako na Allah era temusobola kuwangula فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah kyavaaga nti fabiayi kale musinzidde kuki ala'i rabbikuma tukaddiban ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga mubiwakanya ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawa enkya n'eggulo فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Allah subhanahu wa ta'ala agamba faida nshaqqati as-samaa'u eggulu lino bwe libeera ng'ekiseera kituuse ne lyeyasaayasa ne libeera nga Allah bw'agamba mu ssuula etali emu nti ligenda kweyasaayasa fakanat abwaba gifuuka emiryango egiyitibwa bamalayika okuva mu ggulu nga bakka ku nsi eribeerawo obudde obw'empya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okutubalira Allah agamba nti eggulu eyo muliraba ly'amaanyi yalizimba n'emikono gye n'alisitula eyo mu bwengula ne litasobola kubeera nga lituyiikira naye agambye essaawa bwe lireetuuse ng'ensi emaze okukyankala n'olw'embeera eribeerawo ku lunaku lw'enkomerero eggulu ne litandika okweyasaayasa ne lifuuka obulere ne gifuuka emiryango bamalayika bwe bayitira okubeera nga bakka kuno ku nsi fakanati ligenda kubeera eggulu eryo lye mulaba kati nga lya bbulu wardatan ligenda kufaanagana ekimuli ekimyufu Allah subhanahu wa ta'ala ng'alikyusizza kkala nga bw'olitunuulira olaba reedi kaddihanin ng'ate lisaanuuka nga bw'olaba omuzigo bwe gubeera nga gutadde ku muliro ne gubeera nga gusaanuuka Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza
gyeggulu era essaawa egenda kutuuka gye yase ate gifaanane kala yaalyo nga ya redi ate Allah subhanahu wa ta'ala olabe nga alisaanuusanga omuzigo oguteereddwako omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga nti ligenda kwemulungula bw'emulungule yonna lisaanewo lireke okubeera nga ggwe bw'obadde olisuubira oba bw'oliraba. Allah subhanahu wa ta'ala alaga amajinni n'alaga n'abantu obuyinza bwe obujja okusobola okukyusa puroguramu y'ensi eno pulaani yaayo nga bw'obadde ogimanyi. Olwadde oliraba nga lya bbulu, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulifuula nga liringa ekimuli bw'okitunuulira ekya redi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulifuula ezo erikokoto ery'amaanyi alisaanuuse lifaanagane nga bw'osaanuusa omuzigo, libeere nga liweddemu amaanyi, libeere nga limerenguka bumerengusi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala agamba فبأي آلاء ربكما تكذبان musinziira ku kimu amajinni n'abantu ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byabawa enkumuliitu okubeera nga mubirimbisa nti si yabiinako obuyinza so nga alina obuyinza kubisingawo obunene ne ku ebyo bye mulina. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يومئذ كونako olwo n'enkomerero etuuse embeera y'ensinga ekyankalanye la yus'alu tagenda kubuuzibwa omuntu an zambihi ku mazambi ge insun kaabe muntu wala jannun wadde jinni tebagenda kubeera nga lyetaagisa okulibuuza kubibikwatako wabula oligenda kutunula butunuzi otegeere nti ono omuntu yeeyisanga bulungi ono omuntu yeeyisanga mu ngeri nkyamu ng'olina obubonero kw'omulabira kubanga eyali teyeetegekera lunaku lwa nkomerero agenda kubeera nga musajja munyiikaavu agenda kubeera nga asibye emitaafu agenda kubeera nga taliiko kaseko ng'alaajana nti nga zinsanze nze ateetegekera ntanda ya lunaku luno. Ate Allah subhanahu wa ta'ala abaali baakola emirimu emirungi bagenda kuba mu kujaganya kubanga bagenda mu makungula. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba tekiryetaagisa muntu yenna kubuuza nti omuntu oyo mulungi oba mubi oba ejjinni ero lyali ddungi oba lyali bbi ogigenda kubeera nga kirimala bumazi embeera gye lyeyisangamu ku nsi ng'erimala okukulaga nti lyali lyonoonefu oba lyali lyeyisa bulungi oba omuntu oyo yali mwononefu oba yali yeyisa bulungi nga kikumala gwa mutunuulidde okutegeera wawaagwa. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان lwaki abange mmwe amajinni n'abantu ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala mubiwakanya era nga musinziira ku ky'okuwakanya ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala oyo abategeezezza nti abalinako obusobozi mu ngeri yonna egenda okubajja mu kukabbuliza mmwe nga feesi z'abamu nsanyufu nga ziraga nti gye balaga balabayo ng'ate feesi z'abalala bakotesa emitwe abateetegekerayo ntanda ya lunaku olwo. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yu'rafu al-mujrimuna bagenda kutegeerekeka abantu abaali aboonoonye kuno ku nsi bisiimahum ku bubonero bwe balibeera balina entunula yaabwe egenda kubeera ng'ekumala okukulaga endabika yaabwe egenda okumala okukulaga embeera gye balibeeramu egenda kumala okukulaga nga batunula mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa ensonyi zibeetimbye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba aboonoonyi obubonero bwe balina bugenda kumala okubeera nga bukulaga nti abo baali boonoonyi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutuuka ekiseera aboonoonyi alagire fayukhadhu binnawaasi babeere nga bakwatibwa mu nviiri z'obuwompo bwabwe babeere nga bakwatibwa mu buwompo bwabwe wal aqdaami babafunyenga emmale babakwateko n'ebigere byabwe omuntu bagenda omukwata mu nviiri z'akawompo ke n'ebigere bye babeere nga bamufunyamu ng'emmale abeere nga wassaako. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma alagire bamalayika bakwate enkulungu eyo gye bali bamaze okumuzingamu enkata eyo bagikwate bagisuule muliro wakati. Allah subhanahu wa ta'ala agambe bamalayika bamuteeke mu muliro gubeere nga mugumubengeya eri wakati ddala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuma atugamba
nti balikwatibwa mu buwompo bwabwe ne babugatta n'amagulu gaabwe ne babeera nga beefunyiza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinziira ku kimu amajinni n'abantu ebiyingira bya Katonda wammwe okubeera nti temubikkiriziganya nabyo mubiwakanya nti si yalina amaanyi ku byo si yabibawa ne mubeera ng'enneebaza gye mwali badde mu mwebaza ate mwebaza birala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nga bamaze okubeera nga bakuzinga mu nfaanana etunula ng'eyo bagenda kubeera nga bakukanyuka mu muliro. Bamalayika bw'olituuka mu muliro bakugambe hazihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun, gwe guno omuliro jahannamu gwe balinga balimbisamu aboonoonyi gwe guno omuliro gwe babasomeranga nga temuguteeka mu bulamu bwammwe gweraliikirira, gwe guno mumaze okuguyingira. Bamalayika nga babalumiriza nga bamaze okubasuula mu muliro. يطوفون بينها وبين حميم yatuufuuna bainaha balibeera nga beetooloola wakati w'omuliro ogwo gwe basuuliddwamu, wa baina hamimin anin, ne wakati w'olwejje lw'amazzi agalabika nti galibeera geeseze ennyo, bwe balibeera bakaabya ennyonta nga bawulira enkalamata ebatta nga bali mu muliro, bagendanga kubatwala ku luzzi awali amazzi ageeseze obulungi ennyo, babeere nga gwe banywekereza ku g'okulya agataliika agakaawa agawunya obubi ag'omuti gwa zakkuumi gwe bagenda okunywekerezaako, kubanga mu muliro mugenda kubeeramu abantu abayingira edda mu muliro ng'ebibavaamu ng'omusaayi n'empitambi n'omusulo birina gye bikuŋŋaanira eri wansi mu kiwonvu ekyo kye bayita wailon, bigenda kubeera eyo ng'abaagala okunywa badduka ne bagenda banywa, ate oluvannyuma ne bakomawo mu kifo kyabwe ate ne bagenda ne banywesebwa ku mazzi ageeseza ag'olwejje nga bali wakati w'oluzzi olwo olw'amazzi ag'olwejje ne wakati w'ebifo byabwe poloti zaabwe zibali babakwasizza. Allah ng'agamba nga beetawulira awo wakati w'amazzi ago ne wakati w'ebifo byabwe, naye nga banywesebwa ku mazzi buli bawulira enkalamata ago agatanywekako olw'obukambwe bwago. فبأي الله agamba kale musinziira ku ki alai rabbikuma tukadhiban, ebiyingira bya Katonda wammwe okubeera nga mubirimbisa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba amajinni n'abantu nti musinziira ku ki okubeera nti temuli bawulize mulimbisa Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okutunnyonnyola embeera y'abo abantu abagenda okubeera nga beeyisa bubi kuno ku nsi, ate akyukidde sayidi endala kubanga Qur'an eyogera mu bitundu bya bika bibiri. Bweyogera ku bantu abaalinga beeyisa obubi, ate olindirira kubeera ng'owuliriza ku sayidi y'abeeyisanga obulungi. Atuwulire Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogera ku bakkiriza. Waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani, omuntu eyali ku nsinga alina okutya nti butya bw'alituuka mu maaso ga Katonda we nga teyakola ebyo Allah bye yamulagira, so nga ate yakola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yali tayagala, naye omuntu oyo n'afuna ensonyi n'abeera ng'akoze ebyo Allah bye yamulagira, n'abeera ng'alina okutya Allah subhanahu wa ta'ala butya bw'aliyimirira mu maaso ge n'amutunulako ng'omutonde. Bwe baagamba okusinza Allah ng'ate yasinza mu bintu birala, Allah agamba omuntu yalina okutya nti alituuka atya mu maaso gange, aliyimirira atya mu maaso gange nga teyateeka mu nkola bye namulagira. Allah agamba nti oyo ŋŋenda kumuwa jannataani, ennimiro bbiri. Allah subhanahu wa ta'ala mujja n'omwe agenda kumutegekeramu ennimiro ez'ebbeeyi ez'enjawulo ez'ebika bibiri. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان, musinziira ku kyabatonde ng'amajinni n'abantu okuwakanya ebiyingira bya Allah subhanahu wa ta'ala. ذواتا أفنان, Allah subhanahu wa ta'ala agamba zawata asnaanin, ennimiro ezebbiri Allah zagenda okubeera ng'akuwadde
zigenda kubeeramu emiti egirina amatabi agasakaatiddeko ebibala nga bibala bya kumpi naye ng'ate biwooma mu ngeri ey'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti olibeeramu n'emiti egirina amatabi okuli ebibala. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzira ku kyabatonde ng'amajjini n'abantu okuwakanya ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. فيهما عينان تجريان فيهما مجانيز الدير مجندا كبيرامو عيناني انصر الدير تجرياني غذكر كتا يبيوكنا يبيرونجي غاو يغامب مسورة محمد نابتغيزا انت مليمو انصرو ازاوم بسيغوينجوشي يذكر كتا ومبسيغوينجوشي وغتالي مبسجا مبسيغوينجوشي وغوارا بكانتي نوابو نيريزا برونجي مكوكولا mirimu emigga egy'amata agatakyuka ku mpooma yaagolo okubeera nti galuddewo, mulimu emigga egy'amazzi amalungi Allah subhanahu wa ta'ala gatakyusa kkala yadde mu mpooma olw'okubeera nti galuddewo. Allah agamba nti mu nnimiro ezo ebbiri tugenda kuteeramu emigga egikulukuta egirimu ebyokunywa eby'omuwendo ebiwoomera oyo aba ayagadde okunywa. فبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي آلاء ربكما تكذبان kale musinziira ku kimwe amajjini n'abantu ebyengera byajja Allah bagabira ne byabajja abannyonnyola byemulifunanga muvudde wano okubeera nti mubirimbisa musinziira ku ki? فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما mu nnimiro ezo Allah ng'akyazirombojja ku muntu amaze okuyingira ejjana min kulli fakihatin zawjanin agenda kubeera nga mu buli kika ky'amatunda akuwaddemu ebika bibiri. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akuwa mujja n'omu ebika by'amatunda ng'akukyusiza ebika byabyo. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان kale musinzidde ku kimu abantu nammwe amajjini okubeera nti ebyengera byonna bye bajja boogera mubirimbisa nga temubikkiriza nti bisoboka okubaayo. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان muttakiina bagenda kubeera nga beesigamye ala furushin kubeera nga beesigamye ku galiri gaabwe oba katugayite ga kapeti gaabwe batainuha min istabraqi nga baagateeka munda waago ebintu ebirabika nti bigumu naye ng'ate kungulu baayaliirako obuliba oba baateekako emibiri emiweweevu nga bwe tukola kuno ku nsi n'olaba nga kapeti wansi eriko ebintu ebigumu naye ate eno gy'otuulira nga kuliko sundusin liiri omuweweevu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba baligenda kubeera nga balina ebyaliiro nga wansi waabyo waliyo wagumu bulungi kyokka ng'ate wano kungulu waweweevu. wajana aljannataini dan ng'ebinogwa by'omujjana ezo zombiri oba ennimiro ezo zombiri biri kumpi si byakkuba na nkonyogo nga bino eby'oku dduniya, si byakkuba na mayinja nga bino eby'oku dduniya, wabula nga ki ekibala kitegeera butegeezi nti ono mukama wange anjagala ne kibeera nga kisendera ate ekitali kimu ggwe n'oggyako ky'oyagala. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga bwe yagamba mu ssuura emu nti kutuufu haadaaniya ebinogwa by'omujjana byakumpi si byakwerijja nabyo nga bino eby'oku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi yakola emiyembe ekyokulabirako nga giri wala naye ne bwe gukulaba ng'oleese entuumu y'enkonyogo oleese entuumu y'amayinja teguyinza kubeera nga gusembera w'oli, teguyinza kubeera nga bujja w'oli. Allah subhanahu wa ta'ala ebyomujjana si bwe biriba bifaanana, bigenda kubeera nga bisembera eri bannannyini byo kubanga biba bigenda kubeera nga bitegedde tewaliwo obwetaavu eri abantu oba amajjini ageeyisanga obulungi Allah subhanahu wa ta'ala ge yakutondera ebintu ebyo. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzira ku kimu amajjini n'abantu ebyengera bya Allah wammwe okubeera nti mubiyimbisa. Omuntu w'oku nsi kuno singa oyogera ebirungi naddala omusajja
n'omulumbojjera ebirungi byonna ebirungi ebyo by'oba olumbozze naye n'otateekamu kigambo mukyala oba tonnaba kubeera nti omutuukira ku nkomerero y'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala kwe kukutegeeza gwe omusajja awuliriza Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera ku nsonga gy'obadde olindiridde erabika nti oba tebannagyogerako oba tonnaba kubeera ng'omutima gw'otebenkera. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن الله يغamba nti mujja n'omwo mulimu قاصرات الطرف abakyala abalina amaaso amakkakkamu abatalinga bano bakunseene yaffe amaaso nga agaabwe makkakkamu nnyo nga batunuza ekitiibwa nga batunuza ssimbo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakyala abo lam yatumisuhunna insun qablahum wala jan tebakwatibwangako muntu yenna wadde ejjinni ebbanga lyonna lye babaddewo okuva Allah bukyabatonda tebabeerangako nga balabaganako n'ejjinni kuno ku nsi wadde omuntu yenna babbaaba abo be bagenda okubeera nga bye basoose gye bali tebabeeranga nga bataagulwako kintu kirala tebataagulwangako omuntu yenna wadde ejjinni. Allah subhanahu wa ta'ala yabategekera bantu ba mujjana be bagenda okubeera nga babeera n'ebyengero ebyo nga be babisooseeko. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzira ku kimu amajinni n'abantu ebyengera bya Allah wammwe okubeera nti mubiwakanya nga maze okubategeeza nti yabateekerateekera mu ntegeka efaanaganako ng'eyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن nga balinga abakyala abo alyaqutu walmarjan ejjinji eryebbeeyi eriyitibwa yaqutu ekyobugagga ekyebbeeyi ekiyitibwa marjan. ebyo abawarabu baali babitegeera bulungi nnyo naye fe abatabitegeera nga mu nsi yaffe tebiriyo bwe bitwale nti bintu bya bbeeyi nga bwe baaligambye goldi nga bwe baaligambye siliva naye ebyo bintu bya muwendo wa bbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bweyogera ku bakyala abo endabika yaabwe. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان musinziira ku kimu abantu n'amajinni ebyengera bya Allah wammwe okubeera ebifaananako ng'ebyo temubikkiririzaamu nga mubiwakanya buli bababeera babasomedde. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Allah abuuza hal jazaa'u al-ihsaani illa al-ihsaan mulowooza waliyo empeera eyinza okuweebwa omuntu eyeeyisa obulungi okuggyako nayo muyisa obulungi amakulu nti teriiyo mpeera eteekeddwa kusasula muntu yeeyisa bulungi okuggyako nayo muyisa obulungi. ekyo oba okitegeera butegeezi nti neyeeyisa obubi era alina okubeera ng'asasulwa okusinziira ku nneeyisaaye. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzidde ku kimwe amajinni n'abantu ebyengera katonda byababuulira temubeera nga mugenda mubirimbisa nga mubiyisaako amaaso nga temubitwala nga nsonga kkulu. ومن دونهما جنتان. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa min dunihima jannatani n'oluvannyuma lw'ennimiro ziri ebbiri ze tubawadde ate Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongerayo ebika by'ennimiro ebirala era nabyo biri. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzidde ku kimwe amajinni n'abantu ebyengera bya Allah wammwe okubeera nga mubiwakanya. مدهامتان. ennimiro zino ez'ebika ebibiri Allah subhanahu wa ta'ala ate zayogera ku musayidi eno agamba nti mudehammatani zigenda kubeera nga ziddugadde kiragala omukwafu. kiba kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ennimiro ezo zigenda kuba njimu nga n'ebirimu byonna birungi byereere
singa omuntu oba otunuulidde ennimiro nga yakwata bulungi kiragala naye ng'ekuli wala kiragala oyo otuuka ekiseera n'omulaba nga addugaliridde ng'alina kabbulaaka. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzira ku kimu amajinni n'abantu okubeera nga muwakanya ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okubeera nga abawa oluvannyuma lw'okuva wano ku nsi ng'ate muwagala nnyo ebirungi abawadde ennimiro 2 ezisoose n'ayogera ebirimu ate ababuuno bwabongedde ennimiro endala 2 ate awamu n'ekyo nga byonna biri wakati mu jjana. فيهما عينان نضاحتان فيهما nga mulimu mu nnimiro ezo ayinaani ensulo 2. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mugenda kubeeramu ensulo 2 nadhakhataani nga zifubutukamu amazzi amawoomu aganywebwako okubeera nti tezikutukawo buli kaseera zibeera zireeta amazzi buli kaseera ziba zivaamu amazzi amalungi aganywebwa agatafaanagana gali ag'abannaffe abali mu muliro ag'olweje agatanyweka nga bw'oganywa gafuluma n'ebyenda nate bwe bamala okufulumamu ebyenda nga bivuddemu ne bigenda mu kisenyi ate n'ojja obisangayo kakikyoyo yenna omusaayi amasira ago gonna ate n'ogasangayo ate ne bagakuzzaamu ate ne baganywa. Allah subhanahu wa ta'ala atukengereza omuliro naye nga bano bagenda kunywa amazzi gano amalungi ate nga tegakutukawo. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah kyagamba فبأي آلاء ربكما تكذبان musinzidde ku kimwe amajinni n'abantu ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga mubiwakanya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فيهما فاكهة ونخل ورمان Allah subhanahu wa ta'ala atugambye fihima mulimu mu nnimiro ezo 2 fakihatun mulimu amatunda wa nakhlun mulimu entende wa rummanun mulimu enkomamawanga. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo abibuulira abawarabu abaali mu budde obwo nga babitegeera bulungi nnyo singa baali wano mu Buganda yali badde abategeeza nti nga mulimu amatooke nga mulimu bifene nga mulimu emiyembe naye olw'okubeera nti yali abuulira abantu abategeera ebintu ebyakkirwa mu bo Qur'ani eno mweyakkira mu bo Allah subhanahu wa ta'ala yali alina okubabuulira ebintu ebibasikiriza babeere nga beeyunira emirimu gye. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان kale musinziira ku kimwe amajinni n'abantu ebyengera bya Allah wammwe okuba nti mubiwakanya. فيهن خيرات حسان fiihinna mulimu jjanoomu khayratun hisanun ebikyala khayratu ebirungi ennyo ebinyimirira ng'ekinya singa baali wano mu Buganda bwe babyogedde naye agamba ebikyala ebirungi hisanun nga byeyisa bulungi birina empisa ebikyala ebinyirira eby'empisa ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kibiringa bakyala baffe bano ab'okunsi abatukandula obukanduzi nga bw'omukolera ekirungi teyeebaza ate tasiima. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bali ba mpisa nnungi bikyala birungi binyirivu bikyala bya mpisa bisiima byebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ffe abasajja yatutondera abakyala nga twagala balungi ate nga twagala ba mpisa kyava akutegeeza nti mujja nawe esirikire eyo gyebiri mujja kubisangayo ebikyala ebinyirivu ate ebikyala ebirina empisa nga bwe mwetaaga. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان kale musinziira ku kimwe amajinni n'abantu ebyengera bya Allah wammwe okuba nti mubiwakanya. ثم قصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام
Allah agamba nti ebikyalo ebyo birina amaaso amanene obulungi twaliriisa ebyeriisa erirungi erinene makusuratun fil khiyami ebikyalo ebigenda okubeera nga bitudde mu wema zaabyo mpende nga byetegekera babba baabyo ebitagenda kubeera nti bitambula wano na wali. Allah subhanahu wa ta'ala yabisibira eyo mu wema zaabyo nga gye biri si kubisibirayo nti bitafuluma wabula nga bya nsonyi nnyo tebyagala kubeera nga bifuluma okujjako nga birabwako babba baabyo n'abitereka eyo mu wema. Allah subhanahu wa ta'ala kubanga omusajja mu butonde bwe ayagala nnyo okubeera nti mu mativu nti omukyalo oyo talina gwalaba okujjako ye yekka gwalaba era ng'ebirowoozo bye talina bwabisaako mala okujjako ye yekka. Allah kyava agamba nti ebikyalo ebyo ebiri eyo mu wema ebitudde eyo ebiwombeefu mu wema zaabyo nga bitunuulidde babba baabyo bokka. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان kale musinziira ku kyebingira bya Allah wammwe mwamajinni n'abantu okubeera nga mubiwakanya ebifaanaganako ng'ebyo ebikyalo ebinyiivu bye muwulira mubiwakanya nti sibijja kubaayo ebibeera mu wema zaabyo nga birindiridde babba baabyo bokka. Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya amajinni n'abantu okubeera nti musinziira ku ky'okubeera nga muwakanya ebintu ebifaananako ng'ebyo ng'ate ge mazima. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان lam yatmisuhunna insun tebikwatibwangako muntu yenna qablahum nga babba baabyo tebannaba kubeera nga balabagana nabyo wala jannun wadde ejjinni lyonna tewali jjinni wadde omuntu yali abadde ng'abisemberera okujjako babba baabwe be bagenda okubeera bannamba 1 ku byo. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان نسنزيرا كتشيبينجرا بيا الله ومن سبحانه وتعالى كبيرانغا مبيوكانيا متكئين بغيندا كبيري يونغا بيتولي دبسودي على رفرف bali kubyaliro basowodde bali kuzikapeti khudurin eza kiragala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bagenda kubeera mu jjana nga bali eyo basowodde ala rafrafin bali ku mitto. Allah subhanahu wa ta'ala متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين bagenda kubeera nga beesigamye ala rafrafin ku mitto khudurin eja kiragala wa abkariyin nga bali ku zikapeti hisanin ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda abantu b'omujjana okubateerawo emitto nga gya kiragala ate abateerewo zikapeti ebiwempe hisanin ebirabika nti birungi nnyo ebisinga n'ebyo bye wali olabye mu nsi gye wali olaze. Allah subhanahu wa ta'ala singa baali baganda wano ewaffe yali bagambye ebiwempe ebisinga n'ebyammwe eby'ebitoogo obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera ng'abantu b'omujjana abawadde emitto ko beesigama naye nga balina zikapeti mu maddiiro gaabwe nga nnungi okukamala. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي kale osinziira ku kiggwe omujjinni n'omuntu ala'i rabbikuma tukazziban ebyengera bya katonda wammwe okubeera nti mubiwakanya. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إرين يلوي تكذب الله سبحانه وتعالى جنني بقرمي بني كتيبوا إرين يلي الله يلي تكذب جنني بقرمي بني كتيبوا
oyo ali waggulu erinnya lye ligulumizibwe yateekateeka ejjana n'agiteeramu abakkiriza n'agiteeramu ebirungi abakkiriza n'ateekateeka omuliro n'ateekamu ebibonerezo eri abajeemu kati kisigadde eri omuntu okubeera nga yeekwatira ekkubo ly'ayagala oba ng'ayagala kugenda mu bajeemu ategedde ebiriyo ng'ate oba oyagala okugenda mu balongoofu Allah akunnyonnyodde ebiriyo